Byola babyendaba waliwo akantu awo. Sinnaba nako. Kale kakati kansooke maliriza akantu kana abantu bakawulireko. Jona basuubizza nti waliwo eddoboozi lyengenda okukuba wano. Si mu bubi. Siri kuwaddaawo. Naye nga njaga kugamba abantu baffe bawuliriza nti mujye baleka emirimu bitambula bitya edyo eddoboozi tubiveeko. Nja bifuna olulala ndibakubira amaloboozi ago ne mugawulira ne mutegeera. Leero nja kuba mu Uganda okusingira eddala. Kisobola okuba nga tutambuza ensonga zaffe wano mu Uganda. Kubanga liro akutaano Nakavule balumbyeyo. Nyanzi bamutadde bamusudde waka. Chairman Nyanzi bamutadde banakunya bamusudde waka. Akireewo Kivumbi bazzeemu mukwata. Wano ekivubuka kiri awo kikanyamanyama General Gaddafi nakyo bakikutte. Naye mujjukire parade eri yaliwo Nyanzi yali ayambadde ebyeru abalaba akatambi ako. Parade yesinzo leeta ebizibu. Kaakati ekikulu kya byonna essomero ebintu ebisinga babitutte. Essomero lyaki? Essomero eriyigiriza ebyobufuzi. Ebintu eby'essomero ebisinga babitutte. Singa babitutte. Parade yaleeta obuzibu. Parade. Nalaba General Nalweyiso nga ayogera ne mmanya nti parade yaleeta obuzibu. Waliwo ekijja. Kakati nze ngamba abantu ba bulijjo. Mwogere bitono. Nasanga omusajja omu wa movement era mukwano gwange era. Ne mugamba nti government eno giraba. Government yammwe. Si bwe kiri? Kituufu. Government yammwe. Naye beeranga Luhangana Lugunda Ndugu, beeranga Right Honorable Sekandi, beeranga Katumba Wamala, beeranga Haji Moses Kigongo, obeerenga General Sale. Obulamu bukunyumire. Obulamu bujja batambulira. Eri bannammwe. Wategedde? Eri bannaabwe. Luhangana Lugunda toli muwulira nga ddaawo. Takudaala. Tayagala na kuogera. Tayeyeeya. Yabeera mu bibye. Ye General Sale yasirika ebibye. Wali badde ofunira kagundi ako. Waki kadakiika kamunonko wali kukako kenyini kali. Ankwate mukwawo. So kakati Rocky Manoki ekintu ekyo kikulu nnyo. Okukakkanira gy'oli. Bw'obanga olina obuyinza beera ng'abantu benkugambye abo. Haji Moses Kigongo y'omu ku bantu abeetowaze. Bw'oba olina obuyinza kakkana. Kubanga yabukuwa essaawa naakola ki? Abukuggyako. So okusomera abantu bangi wano abalina obuyinza ne babajjako. Nga kati baasigalira awo. Naye neeyisaayo yesinga obukulu. Avoid making unnecessary statements. Okwogera bitasaanidde kwogerwa. Bintu ebimu abantu tebeerabira. Omusajja oli gwe nagambye ajeeyo bwino wakkiriza Besigye mu gy'ekyenda. Yajjeyo bwino. Ayogera ebintu bye. Bisekeera. Ayogera ebintu bye. Kati bwino yavuddeyo. Era teyeerabirwa. Yagamba aba DP mugezeeko mugende Constitutional Square. Tugenda kujjayo gunships. Nga Kizza Besigye yayogera. Mu gy'ekyenda. Awo ebiseera ebyo nga nfanfe wa General Museveni. Sajja erinnya lye wakuba ligenzi. Kive Bulaaya. Munoonya wano mukukubire. Munoonya. Naye si wanti onootuukawo kubanga kawanvu. Kawanvu? Kale. Ng'ayogera ebigambo ebyo. So bw'obeera ng'oli mu gavumenti ku budde buno. Nze olaba kyekinjagaza Haji Kirunda. Akola bimukwatako. Ye atambulira mu bantu baawo. Gwayagala olutalo n'olwana n'okakkana naye nga gw'olwana naye takuddiza. N'oyogera byonna by'oyagala nga gw'oyogerera takuddiza. Butereevu. Bw'oba olina obuyinza. Bukozese bulungi. Yamba abantu bo. Bannange waliwo omusajja bamuyitaani. Yali wa Amini, yali mu Busoga muno.
yali wa state research erinnya ligenze omusajja oyo singa yisiza obi ku basoga singa mu kyalo gyayo taliyo kati yali wa state research singa yeyisa bubi singa mu kyalo taliyo olaba Bishop Luumu oyo kubogera n'abantu be kati ate balesa ka Bishop Luumu nali sikawulirangako kakomyewo Obote bwe yakubira Abaganda amajege gakola ebyekisirusiru negatta n'abantu Janani Luumu teyayogera yasirika kubanga ababe bali mu buyinza abalango n'abakyoli maize njaga nnyo okubanga nnoonyereza nnyo ebintu ne babugulira mu kaseera ako ababe be bali mu buyinza nga bwageza n'abakuba abaakuba babe si bwageza yambadde nga bw'abakuba abaakuba babe abanga eyeekuba nkiraba okategedde nkiraba nga kudiremo kategeere nti Obote mu myaka gy'enkaaga bwe yayigganya Abaganda abasirikale ne bakwata abakazi ne batta Abaganda Janani Luumu yali akibishop teyayogera ng'alaba nti bw'ayogera aba yeekuba baali babe bantu be kati ekyo abamu bayinza okunyiiga naye nga tegeema ki ge mazima okitegeera kaakati Janani Luumu Obote bamutwala Amini yajja West Naira ayingira Amini ajja Janani Luumu Amini akola exactly Obote be yakola Abaganda Janani Luumu nali okaita n'avaayo n'ayogera naye waliwo akantu kemanyawo ogireko wooti wano mu studio wano waliwo akagenda mu maaso okampeerezeeko wali leeta gundiyo wali omanyi ffe twogera kati banaffe njoga ne Julius omuvuunya atera okusomera wonyukidde okitegeera so muwa Roke akakuli kasobola kugira tekajja kuswaza owategedde nti baali babe teyayogera ng'alaba bwajjayo ebigambo abanga akuba ekintu kyabwe okategedde nkiraba n'amira ekyo abantu bali bati bakimanyi kino nno nkijja mu gyekyenda Besigye bwe yalabula aba DP mugezeeko mulinye Constitutional Square tugenda kuzijjayo we are going to get out gunships tubalumbe oba mumanyi kye muzannyisa Besigye kyatamanya nti ajja kutuuka ekiseera naye ajje abasajja naye bamulumbe kati naye najja nadda ku saidi ey'aba DP gye baaliko opposition lwakuba kati yono lwakuba tukala kasendooza emyaka miwanvu sina kulowooza bwe kiri kitegeeza nti singa bamugiraagira mu kkaawo abantu banoonyeza Besigye ne bamugamba wayogeranga ebigambo bino mpulira nze ebigambo nno byenjogera simala googera Roki simala googera gezaako nnyo okunoonyereza Tabingo ampeereza ano message Tabingo omumanyi agamba ki Gondi Bulamoji agamba ki Tabingo wange Bulamoji at heart Tabingwa gayo wa kabinnya ali ku NBS bamuyita Mutabika Tabuka Bulamoji at heart Tabuka kati okutogera di head of state research ngabwe nkyogedde Tabuka gyali mu kyalo Tabuka yali head of research because abasoka teyakola ki yakolagana bulungi n'abantu if this government is gone katugambe Mama Kadaga ajja kuba bulungi nnyo mu Busoga akomewe waka the Chirunja Faluks of this world bajja kuba bulungi mu Busoga because tebeyisiza gye babazaala nti eri bwe bigaana akomawe waka yes naye eri abantu abamu abadde mu buyinza nga bwe bigaana abatakyasobola kudda waka olw'embeera gye yayisaamu abantu omusajja ogwo balina obuyinza kuyisanga bubi okategedde nkategeera so kati nyawo ogamba abantu bange bampuliriza nti ebintu bino temubitwala nga ki nga kyamuzannyo ange entuufu stabilizinga olunye view ennungi twogere omugambo abawuliriza oyo no Julius waffe omuvuunya yatusomera amawulire gawonyukidde mbebazi okuba nga mutabani waffe oyo mumwagadde nnyo naye baaba omuvuunya ekyo okifunye oba omusawo yamugjawa yakola atya omuvuunya aleese amaanyi
mumwongere amaanyi.